Kino kiddiridde ekikwekweto ekyakoleddwa olunaku lw'eggulo mu Kikuubo okulaba nga bakendeeza ku mugotteko mu kifo kino. Leero akakiiko k'Abasawo mu KCCA kabakanye n'okulambula ebimu ku bizimbe okubadde Mukwana Arcade, Ham Shopping Ground n'ebirala nga kigambibwa nti bino bannanyini byo baasabye okukeberebwa nga batuusizza ebyabasabibwa. Twagala nno okusaba bannanyini bizimbe nga batwakkaanya mu lukiiko lwaffe olwasembayo ebyetaagisa bye twakkaanyaako babiteeke mangu mu nkola bwe baba bamaliriza tusobole okuggulawo akeedizi ezo. Naye mu kukkaanya kwaffe twagamba oyo amala okuteekesa mu nkola ng'atutegeeza nti amaze okulongoosa then abakugu okuva mu KCCA n'okuva Minisita y'ebyobusuubuzi awamu ne Minisita y'ebyobulamu n'okuva ku National Task Force bajja kugenda balambule okuggyawo oba okukola trade order okutereeza ekkubo lya Kikuubo abantu abasuubuzi abamu babadde batadde ebyamaguzi awamu n'okuziyiza ekkubo ng'ebidduka awamu n'abatambula tebasobola kuyisiŋŋanya bulungi oba kuyitamu. Abasuubuzi basanyukidde ekyokukeberebwa kw'ebizimbe mwe bakolera. Njagala okukubiriza Gavumenti ne bekikwatako mwenna nti abasuubuzi tukooye okubeera ewaka, tusaba omukisa guno gutuweebwe ogw'okubeera nti tudda mu kibuga tube tukola makedisi zaffe kubanga tusobola okwekuuma. Singa baba bazigudde tukyayinza okuddamu okuba obulungiko n'okulya ekyemisana n'ekyeggulo. Wabula wazze wabalukawo amaloboozi g'abasuubuzi nga beesoma obutasasula ssente za bupangisa ez'emyezi gye bamaze ku muggalo nga kino abamu ku bannannyini bizimbe mu Kampala babagumizza. Nze abapangisa abange nga nze kinoomu mbakakasa nti ndi musajja akulembeza okufumiitiriza era eno ensonga tasobola kunnema kukola ki kwataganya kulabanga gwe nga omupangisa wange togudde n'ate nga nange nga landlord ebizimbe byange tebabitutte. Ye Minisita wa Kampala Betty Amongi aliko byatangaazizza ku ky'okuggulawo ebizimbe mu kibuga. So in this pilot, whoever is ready and has put in place all the requirements will be opened as the pilot as per His Excellency. Obumu ku bukwakulizo obuteereddwa ku akeedi okuggulawo mulimu obuyonjo obutateeka abantu mu nkubo za bizimbe bino, okubeeramu amataala n'obumooli obuyingiza empewo ebimala, obukuumi awayingirirwa saako n'okufuluma, obuuma obupima ebbugumu, abakoleramu okubeera ne masiki, ekisenge ekyenjawulo abasobola okuteekebwa omulwadde, okubaamu amazzi agamala, sanitayiza, saako abantu okunaaba mu ngalo, okumanya nnamba y'abakolera mu akeedi n'ebirala. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ebizimbe ebikebereddwa olwaleero bituukiriza obumu ku bukwakulizo buno bisobola okuggulwa. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.